Weebale kwekumira Kadaama TV n'okubeera nga mweyongera okubeera nga mulaba ebintu bye tubateerayo n'okubeera nga musharinga information, mutuwa information naffe ne tubeera nga tubawa information. Amagezi ge mutuwa naffe ge tukollectingayo ne tubeera nga tusobola okubuildinga ekintu kino obulungi ne tuwonya abantu abali budde mu buzibu. Neeyongera okulabula nga bwe nabagambye, neeyongera okulabula abantu bonna abalimba nti bagenda bayamba. Bannaye mwegendereze. Nze nkimanyi mu weeks ntono nnyo mugenda kubeera nga waliwo abawala bancontactinga nti baŋŋamba bagenda kunnyamba ne bantwala mu kiyumba ne bankwatira eyo. So mwegendereze nnyo abantu ababagamba tugenda batwala owantu, ng'abantu ababagamba bagenda batwala owantu bamanyi. Gwe wa gy'ogenda? Ogenda otya owantu gy'otamanyi gy'otalabe na muntu gy'agenda? Kye mulina okumanya nti omuntu yenna ali mu buzibu ye yeeyongera okugwa mu buzibu. Kuba omuntu ali mu buzibu aba alowooza nti buli ayogera naye munne. Aba alowooza buli amugamba ekintu bwe kityo bwe kigenda okubeera. Mwegendereze abantu ababagamba nti bagenda bayamba. Okudda e Uganda, wadde embassy ye Saudi Arabia ya Uganda tekola, oba kaŋŋambe nti tekola nga bwe twalisuubidde, tekuliko na contacts. Naye nga omutendera omutuufu gwalibadde nti embassy eyo yalibadde ne information esinga ku bantu bano aba bulijjo. Era n'omuntu wa bulijjo tagenda kuva eri agambe nti ngenda kutwala. Kuba bino bintu si bya migugu nti agenda kupakira mu kutiya. Ne bakupakira mu kutiya era ekyuma kijja kulaba nti oli mu kago. Kuba ennyonyi z'ekkago zo zikyatambula. So mwegendereze nnyo ekintu kino. Abawala ddala mwe mukyasinze okugwa mu buzibu. Bakadaama mwegendereze ekintu kino, bajja batwala mu biyumbayumba eyo nti baba collectingidde eyo, bajja bakola ebintu bye mugenda okujja wano munyumye, that is bwe munaabeera mukyali balamu. Mwegendereze nnyo omuntu eyeefuula ng'akuyamba nga tonamanya bigendererwa bye. Emitendera gy'okugenda e Uganda eno si takisi nti n'ogenze wali Kasubi olinnye takisi za Kasubi simanyi Kasubi nabulagala biki ebyo n'ogenda. Zino nnyonyi ezikwatagana nti airport ku airport ensi zirina okukkiriziganya abantu ne babeera nga bajja. Si kya muntu nti omuntu ogenda kuva buvyeri mbopangise kakamunye oteekemu abantu bo batwale ekyana mukaaka. Ekitegeera ekintu kino kiri international. Ebisaawe birina okubeera nga byogeragana n'ebisaawe binewaabyo. Immigration ye Uganda erina okubeera nga ekkiriza, n'Entebbe airport erina okubeera nga naye eri ready okureceiving abantu bano. Ngenda bawako information wano gye nfunye. Njagala mumpulirize bulungi nnyo. Entebbe oba minisita yavaayo n'agamba nti bagenda kuggulawo nga 13 guno omwezi ogw'omukaaga. 13 ogw'omukaaga gwayita. Ekyo tebakyogerangako, ekyo kyabula. Naye nga information jjukira nti yali nti nga 13 ogw'omukaaga ekisaawe ky'Entebbe kigenda kuggulawo. Eyo yabuliraawo. Information ezzeeko batugamba nti Entebbe airport egenda kuggula nga 26 era omwezi guno. Omwezi guno nga 26 naye ky'olina okumanya nti yo nga Entebbe airport yo kennyini nayo abagikulira bonna bo bagamba baagala miliyoni 100 biliyoni emu erimu miliyoni ze Uganda 100. Kati baagala biliyoni 105 okusobola okuggulawo ekisaawe. Kaakati gwe engeri gy'ogamba nti ogenda kuggulawo ekisaawe 13 naye nga zino sente bo bano ze bagamba nti no bazaagala tonazibawa, ndabamu obuzibu. Kati bapuushiize bagamba nti 26 guno omwezi naye nga tebanayogera ku kino ekya ssente. Ye Entebbe airport yegamba nti mulina okutuwa ssente zino. Ssente zino zigenda mu sanitization okubeera nga ekisaawe kyonna bakirongoosa, bakifuuyira, beetegekedde abalwadde bonna abajja. So ekintu ekyo mulina okukimanya nti wadde bagamba nti bagenda kuggulawo naye tebannaba kutuukiriza mitendera ekisaawe ky'Entebbe kye beetaaga. Abamu batuvudde ne bagamba nti nno abantu munaabalaba nga bazze. Tewali muntu yenna akulimba nti agenda kulabako ng'ozze. Ojja kuva mu nnyonyi bagenda kutwala direct ku office, ku hotel. Bw'oba tolina ssente za hotel ogenda mu classrooms ze bagambye. Era tugenda baleetera na classrooms ezo zifaanana zitya. Oluli twabakubira obutanda obwebakako oba bagenda okubeera nga beebasaako abantu abalina ssente entono. So njagala nnyo mwetegereze ekintu kino, njagala nnyo mwegendereze. Wabula information eriwo kaakati
waliwo ennyonyi ezijja ne zigwa Entebbe awo. Baani be zireeta? Zijja kukola ki? Ng'ate si za kkago. Twagala kumanya ebizikwatako era bwe tunaafuna information eyo tujja kubeera nga tuzibagamba. Kati ng'olwaleero waliwo ennyonyi egenda okuva e Doha. Doha mukimanyi bulungi nnyo kata nga egenda okuva ku kisaawe ky'e Hamad International Airport, egenda kusimbula ku ssaawa oba yasimbudde dda, yasimbudde ku ssaawa emu n'eddakiika 5. Era bwe twogerera eri kumpi kutuuka ku kisaawe ky'Entebbe, ng'egenda kutuukawo ssaawa 7 n'eddakiika 5. Ebigikwatako, baani abalimu, ereeta biki, tetunnakimanya. Naye ng'ennyonyi eyo yennyini gye mulaba mu kifaananyi eyo, y'ennyonyi egenda okujja, egenda kulandinga ku ssaawa 7 n'eddakiika 5. Ennyonyi eno bagiyita QR 1387. QR 1387 egenda kuba ng'etuuka ku kisaawe ky'Entebbe olwaleero. Ebigikwatako, bana abagirimu nga bwe ŋŋambye, tetulina kye twategedde. Naye nga mbagamba tewali muntu yenna asobola kujja Munnayuganda oba omuntu yenna mu nsi endala nga ddala mu bino ebintu bya lockdown n'amuleeta mu nsi endala nga tayise ku kisaawe, nga tayise mu immigration, nga takolaganye na embassy. Kibeera kizibu nnyo era tekisoboka. Osooka ne weebuuza voice note ng'ezibadde zigenda mu maaso nga bagamba bannange mwenna mujje bwe mutuuka simanyi babadde bagamba Abu Dhabi tugenda kubeera nga tubayamba. N'abantu abali Oman biki bonna mujje. N'ensooka ne mbuuza omuntu okugenda okuva e Oman okujja okutuuka mu Abu Dhabi yeetaagisa ki? Yeetaagisa passport. Olina okuva eri kuba tebagenda kugamba nti no bagenda bakukusa. Baba bakukusa dda nga muva e Uganda ne muyita e Nairobi. Naye okuva eyo okujja eno tewali kukusibwa. Era tewuli takulimba n'akuggyako ssente. Kuba waliwo ne batandise okusaba ssente. Voice note tuziwulira, voice note muzisukumira ng'omuntu agamba nti sooka ompe ssente bwezi ne bwezi ne bwezi ne bwezi. Bw'oba onnyamba ssente onsaba zaaki? Omuntu ogenda omuyamba kitegeeza teyeesobola, talina ssente, ate lwaki oba ozinsaba? Bane njagala muzibuka amaaso. Njagala muzibuka amaaso mulabe nti bino ebintu bino bye babagamba oluusi bya kifere. Ate oluusi ne mulugwamu eka. Kati gwe ŋŋambye ogenda kunzigya Oman jangu wano simanyi Abu Dhabi we tugenda okubeera nga tubayambira, tugenda kuprovidinga hotel, tugenda kukola ki, byonna tugenda kuprovidinga. Gwe ŋŋambye nti osobola okuprovidinga ticket, osobola okuprovidinga ebyendya yange, osobola okuprovidinga ebyensula. Akasente akanzija just mu city eri outside Abu Dhabi ne kakubula. Kankuddize one example waffe Uganda. Abaana abasinga mu bajinja. N'oŋŋamba nti jangu e Kampala. Jangu e Kampala essente ezikujja ejjinja, ezikujja e Masaka, ezikujja Lisi ziina. Naye nga bw'onootuuka e Kampala ngenda kuteeka mu hotel, olye bulungi, ngenda kubeera nga nkusasulira ssente ez'okusula, naye nga omutwalo oba 15,000 ezinzija ejjinja ogamba toziina. Ddala gye mba ndaga wabeera watuufu, ddala obeera muntu mutuufu. Onteekemu akakadde k'ogenda okuspendinga nga ndi e Kampala. 15,000 ezinzija ejjinja, ezinzija ejjinja oba mutwalo gumu kitundu, oba Masaka mutwalo gumu kitundu, zo toziina, togenda zimpa. Ddala obeera ku mulamwa. Njagala mwegendereze, njagala mubikkule amaaso. Ennyonyi waliwo ezigwa ku kisaawe ky'Entebbe. Baani be zireeta? Bijja bitya? Tetunnamanya. Tujja bakwatira video nga ziri live okuva Entebbe tubalage buli kimu ekigenda mu maaso. Naye nga muve mu bintu by'okugamba nti gundi yaŋŋambye bw'ati ne bw'ati, tuli mu guruupu egenda kukola bw'ati ne bw'ati ne bw'ati, batusabye ssente bwe ziti. Kuba ne ssente z'okuregisitaringa bagenda zibasaba. Tulina voice note awo omuwala yagambye bamusabye $2 million. Naye mubeere mutijjukira nti gwe engeri gy'oyagala okugenda mu Uganda
oyinza n'okutunda ekibanja ekyewammwe oli n'akufeera n'agamba nti no sente ziizino n'ofuna sente n'ozimuwa miliyoni 2 naye nga talina gy'agenda kutwala kuba talina buyinza talina busobozi bubuusa nnyonyi ate era muntu ne bw'aba akutwala olina kuyita ku airport kikwatagana ne immigration erina okubeera nga ekkiriza ogenda kuvaayo otya mu nsi gy'oli ojje mu Uganda nga Uganda tennagulawo bagulawo ebisaawe nga 26 basooka 13 kati bagamba 26 kati bagamba baagala bilioni 1,500 nkugambye bilioni emu ya Uganda erimu milioni 10 kati awo balamu milioni 10 naye nga ate zino bilioni baagala 1,500 ze beetaaga. Abalabi baffe Bakadaama TV mubeere begendereza tugenda bawa information entuufu ku kutya omuntu bw'ogenda okujja e Uganda. Ebisigadde byonna bye muwulira tetubivunaanyizibwako era abalabi baffe tetwagala mugwe mu katego kano. Tetwagala mugende mu kintu olumala ate mutukomerewo mugambe nti obuzibu bwe bunewe bati bugenda mu maaso. Abawala mwe musinze n'otuweereza message zino zisunga mu group z'abawala basinga ziweereza abawala ogenda okuva mu kiyumba oli akudduse mu kiyumba akuteeke mu kiyumba ogenda kuva mu kalaayi ogwe mu sigiri bajja bakwatira mu biyumba gye babatwala eyo